Simple Father waleta kadi gwe wennyini watuuka mu ofisi yange n'ompita okujja okweyungako era nebaza Katonda nti ansobozesezza okujja. Omuntu omu atayanjuddwa ye Diikiru Kyamuzi Ssenyondo. Diikiru Kyamuzi jangu tutambudde naye ye yasigalayo mu DP fene tweyunga mu NUP ekikulemberwa Kyagulanyi Ssentamu era na NUP mbayita Sebo Diikiru Kyamuzi nkwanjudde gwosigala mu DP ffe tuli eno. Abakulu bano ku mulimu gwe tugenda okukola ngenda basaba musooke ow'entanda ennene yasooka ow'entono n'asembayo. Bafather tusanyuse nnyo naddala Father Kamulegeya mukwano gwaffe erinnya nze Kirumira Charles nze coordinator wa NUP mu Greater Masaka West ate Honorable Namayanja ye coordinator mu Greater Masaka East. Nze nyina district mukaaga yayina district 4. Nzize ne bannange bano okuwaayo ekyaffe ng'ekya NUP ate tutandikako butandisi tugenda kuba twongerako. Mwebale nnyo abakikubidde engalo. Kaakati omukulu agenda okwanjula kino ye mukulu Julius Ssentamu omwana wammwe ow'eddembe. Ate nga ffe tumuyinamu nnyo essuubi nsaba ayanjule ekyaffe naye nga tannakyanjula omukulu ono naye nsaba mwogereko omukulu Lubowa Javiira ono wa Nnyendo Mukungwe mutuuzeeyo ate naye tumuyinamu essuubi. Oli meya yabadde asobola okumwanjula naye era agenda mwanjula ate naye ayina kyeke genda bakuttaawo so sigenda kumwogera naye nsaba mu budde obutono omukulu Julius Ssentamu atuuse obubaka bwaffe mu bufunze. Sebo Father nze Ssentamu Julius ekyenjawulo kyensinga ku bano nze mugole addako nga 31 era ndi wa National Unity Platform. Buli lwendaba abakulembeze bano bassebo ne bannyabo mulina okukimanya nti Mayor Florence Namayanja ne mu Honorable Kirumira Charles webali beba komanda ba National Unity Platform Kyagulanyi ali wano direct. Nze nesimye okubanga mbakyaziza bonna mu constituency yange gye neteekera okutwala kadde konna. Kale mmwe ab'ekyangwe mbeebaza okubanga mwampise ng'omugole ate okuzimba. Bano abakulu batuwadde ettofaali nange kwentadde bannange nno ssente y'omugole tereeteka. Bwe mbanga njigasse ku kino netugamba nti tusooke n'emitwalo ssente za struggle bannange dola zino. Kale tuzimbye n'ensawo za seminti mu 238 10 bwettu era ziri mu kaashi wano. Tweyanziza nnyo tweyanzeege buli ali wano alina kyataddeko okwo ku baasa neyanziza nnyo neyanzeege. Tweyanziza omukulu ono ye Achilles Mawanda ye principal wa Butende Technical ate ye speaker w'olukiiko lwa Masaka City. Bwentuula mu kanso mba mukiise ya komandinga kanso. Omukyala bamuyita Anna Nakiganda Mawanda nga yafumba ewange
ampadde emitwalo 10. Speaker we Masaka nampa emitwalo 2. Ate principal we Butende nampa emitwalo 2. Era father nampa account number kwe mbaziteeka manager yatuganya okujja ne cash. Kyoyanzisa nnyo sebo father Mayor Florence Namayanja owa Masaka City ate y'omukyala Mayor yekka mu Uganda owa City ndi wa NUP President wange yekyagulani sentamu sebo father nzize n'akakadde kalamba okutuukirira omulimu guno era manager wange owa Centenary Bank yatugambye tetutambulanga na kashi, sente zino ziri mu cheque eno ne bwozimuwa enkya omulimu agukola nezigendako ku account. Neyanziza nsaba Omukama Katonda abakuume ate nange munsabire nnyo kubanga okulembera ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka n'oteekawo enjawulo ne bakkiriza si kyangu. Oli mukazi tuweesibazi kweya bane Meya tumwongere engalo abeekyangwe muyimirire